Rita ngotu. Olimba toluwulidde. Oyo sindongo. Njagala DJ okubendongo. Lwaki okola bubi bwotyo? Rita lwaki okoze bubi bwotyo? DJ okubendongo yaddala. Olwo siruyimba. Rita nawe olosiruyimba. Ndeka nawe Rita. Rita nga wanyiga nnyo. Wanyiga. Rita olosiruyimba. Tonsankalanya. Rita no jozala wabalala bagikoona. Jozala wabalala bagikoona. Yango okubeeyo. Eyo siyo. Ne danso. Toze nsonga muzitera. Ngezera ngo lwaki baluba kutere nga ndi lusito tabule ekintu. Ate lusito nawe nno kikoze. Nze Rita ndekani zinoluyimba lwa Space Dana. Abalungi abatula bakubuuke ne TV omuntu wa bulijjo ne MC Mazinga program kya cha weekend tubeera tusimbudde ndine tiimu nga bw'ogiraba waneno twakoledde dda. Bwekoleza weka. Rita togenda. Nedda. Buli kimu tukisazizaamu kikwete tukubye. Batusonyiwe oyagala goba omuntu mu studio akikikyo Rita bambi tusonyiwe kale kakkano waliwo kukyayaawo ennyimba za Spice kati zikuwunyira bubi bagikoona yadde ogamba mbu zikuwunyira bubi njagala endongo bloody woba kuba endongo kuba endongo ebyokuzinna olwo siruyimba Rita kubanga luyimbe uwo naye nze nganze omuzinyi w'eggwanga nga wanyiga nnyo kansumulule omulungi yeekubidde ku Bukedde TV tuba tusimbudde bakuta MC Mazinga muganda wa mami ndine tiimu yonna nga bw'ogiraba yakyankalanye edda ndine Sefco ndine HK Aula Medlusto side wali eri abingi nnyo bye tukyatambula nabyo omugenyi waffe atuuse ye Rita the Dansal Rita Dansal naye nga tetunnatuuka eyo tulina birthday zetugenda soko tuyiseewo mangu speed ya iriri naye nga tetunnaziyisaawo mukwano gwange ali Dubai kayimba ka Spice ako akaagala nnyo era omuyimbi yamwagala nnyo atwala Spice Diana ne Kalo Nantongo wa side wali eri e Bulaaya nina n'omwami ejjo namusanze bambi ejjo ku supermarket erinnya ndyerabidde Engineer Titus Happy birthday dear Sefco. Happy birthday to you. Sefco yakuze awezezza emyaka gyagenda okugamba olwaleero fe yateeka ku mukutu tusawanangamba waaye tunakikola tutya tuyinza oswala ne tumubumbirayo akantu awo katonotono tugamba musajja waffe tuyinza kwagala nnyo I love you so much happy belated birthday emyaka emeka Sefco 22 Sefco nga bebe alimba nasanze omwami webanenga wembaga nabadde ndi awo era nga tubuukinga keeke eno omwami bamuyita Engineer Titus ayina omwana we ku ssomero she's making 14 years erinnya ndyerabidde naye nga daddy akwagala nnyo era namulondeddeko keeki gy'analeeta omanya hawula yagironze munnange thank you so much for loving Bukedde TV Sefco happy belated birthday tulinayo n'oli nga tetunnasala keeki omukulu oyo bamuyisa omugagga omubwati bamuyise kawi buli wolaba Range Rovers ez'amanyo kuliko kawi 1 kawi 2 omanya nti yoyo omwami bamuyise kawi Ray happy belated mukusindikira omuko ononya manager kawi ngenda kuba mutegeeza omukulu oyo bamuyise Lubowa Medi ndowooza ali Dubaya nawe nkwagala nnyo Lubowa Medi happy belated birthday Josephine Togwa ani awo omulala omukulu oyo bamuyise Herbert Shonga nga naye amazaalibwa ge gakoze gatya omwami waffe omulungi oyo my good friend